Obujulizi buvudeyo tewakyali kwekangabiriza. Abaana bajjeyo obujulizi, abaana bajjeyo obutambi. Buli abadde awakana, buli abadde abuusabuusa ng'agamba oba bintu byakuwaayiriza, kati nno abaana bajjeyo obujulizi, bajjeyo obutambi. Buli abadde yeenyigira mu kubba ensimbi z'abaana mu kulya enguzi ku Kisawe Entebe bumukeeredde, kubanga baatugambye abangi ku bano baagobeddwa, naye kati abaana si basanyufu era si bamativu. Bagamba baani abo be mwagobye be tutamanyi, baani abo be mwagobye be mutalaga nsi nti ono tumugobye takyakola ku Kisawe Entebe, era be baani amannya gaabwe tugamanye, ebifaananyi byabwe biriwa tubimanye, okusinga okutuwuddiisa okulowoozesa ensi nti mwabagobye so nga weebali bakola. Kati twagala mannya gaabwe, ffe katwawe ebifaananyi byabo abaatubba, abaatuggyako ensimbi ko n'enamba zaabwe ez'amasimu, nammwe mutulage be mwagobye abatuufu beebaliwa. Katwongere tuggyeyo bwino. Olwaleero lubadde lunaku lwa kuggyayo bwino, lwa kusaanyaawo bulimba. Abaana bajjeyo obujulizi. Buli eyali abbiddwa, buli eyali akumpanyiziddwa ku Kisawe Entebe aggyeyo ekifaananyi n'ennamba y'essimu ne WhatsApp y'oyo kwe yamuweerereza ensimbi ezo era ne mobile money kwe zaagenda. Obujulizi buno bwongedde okkankanya abakulira ekisaawe ekikulu eky'Entebe, era bano ne bayisa olukalala olupya nga balaga nti bangi bagobeddwa ku bano, naye nga temuli mannya, temuli bifaananyi. Kati ekyo kye kijja abaana mu mbeera ne bagamba bannayuganda tebagenda kukkiriza kulimbibwa, kuwuddiisibwa era kuggyibwamu maanyi, nti bino babikola okugezaako okubaggyamu amaanyi, okujja kugezaako okubalemesa okusaba obwenkanya bubeewo ku Kisawe Entebe, nti bo tebagenda kussa mukka, bo tebagenda kudda mabega, bagenda genda maaso n'okuggyayo obujulizi n'okulaga obutambi bwonna obulaga ekituufu ekibeera ku Kisawe Entebe, kubanga abakikulira bali mu kwewuddiisa, abakikulira bali mu kwebuzaabuza. Kati bannayuganda ate tebali beetegefu kuwuliriza biboozi bya bulimba. Baagala ekyo ekikulu ekikolebwa nga kiyamba bannansi, kubanga ensimbi bangi abaana ze bafiiriddwa, bangi abaana batunze ebyabwe olw'okuwaayo enguzi ku Kisawe Entebe, bangi balemeseddwa okulinnya ennyonyi, flight zaabwe zibafudde, ne boonoona ensimbi olw'empimpimeggu, olw'ebiyaayi, olw'ebibbi ebiri ku Kisawe Entebe. N'olwekyo tebagenda kukkiriza bino byonna ebigambibwa eby'obulimba. Bagenda kukola buli kisaanidde, bagenda kukola buli ekisoboka okulaba nga bano ababbi abali ku Kisawe Entebe baggibwawo, kubanga bano bayaayi bakumpanya balyaza amaanyi ate balyake. Kati bo tebagenda kubakkiriza kubeeraawo ku kisaawe nga babatulugunya bamalako eddembe. Baagala olukalala luyisibwe nga luliko amannya n'ebifaananyi byabo abagobeddwa. Oli bw'asangibwawo ate ng'ayo ku lukalala bannansi bamwekolereko. Ebinonno byatandise nga byakusaaga, naye kati birinnye enkandaggo, kubanga kati baagala ne Jeno Katumba Wamala babanga emirimu gimulemye naye alekulire. Bw'awulira naye nga tasobola kukoleka action ku Kisawe Entebe, naye emirimu agifeeka agisuulewo, kubanga gyonna girimu siba nansi baawano tebaagala ggwanga lya Uganda beeyagaliza bokka. Ekiri ku Kisawe Entebe muliro, ekiri ku Kisawe Entebe gwaka gutokota, era abo bonna abaali bamanyi nti baamala bagenda kubba bannansi nga bwe beetaaga. Ebintu si bwe biri, si bye bya bulijjo, kubanga bannansi baasazeewo okulabisa. Kuno bakuyita kulabisa moment, era nga bagenda kulabisa buli mubbi, buli muyaaye, buli musege, kubanga mulimu n'abasajja bangi abadde bajja bakwakkula ekya Julayi ku bannayuganda. Ng'oli oba talina ssente amugamba twesangeyo mu kaabuyonjo, mu kaabakyala, bamusanga eyo ng'awo nno zidde okunywa. Kyani kya ku Kisawe Entebe, kyani kyayagala okulinnya ennyonyi. Bamaliriza munnange nga mukwakuddeko ekya Julayi. Bino nno byongedde okukaaya obujulizi. Kati batandise okukankana empale, ebifaananyi byongera okuvaayo n'obutambi. Ffe katulinde tabo banaagobwa oba tebaagobwe. Gwe lindirira amaaso ku lutimbe naye situva ku mulamwa.